by'amasannyalaze n'ebyobugagga by'omuttaka Ruth Nankabirwa yatongoza enteekateeka y'okugabira bannayuganda omukka ogweyambisibwa mu kufumba oba liquefied petroleum gas. Ng'asinziira mu zooni y'Ebbugo ebisabala mu disitulikiti y'e Wakiso, Nankabirwa yategeezezza nga kino bwe kigenda okukolebwa okutaasa obutonde bw'ensi era nga amaka ago ya ddala akakadde kamu ge gagenda okukiganyulwamu. Mu kwogerako n'omukugu mu nkozesa ya gaasi Okyom Bosco mu kampuni ya Starbex atubulidde engeri gaasi ono gy'akozesebwamu. Light a lighter before you release gas anti-clockwise. You release it anti-clockwise. When you light a lighter, then you release anti-clockwise and gas slowly, and then gas comes out and it will what? You start combusting. Okusinziira ku Bosco kiba kya bulabe nnyo okukozesa gaasi nga wakamujja ku dduuka ssaako nga tomwekebezze okukakasa oba talina waayisiza. Gas shouldn't be used instantly after transportation. You make it to rest for some time for the gas to settle. And then whenever the precautions you take sure always before you light anything there should be no leakage anywhere. Maria Munakiryo wa kansala w'Ekibuye 1 mu Gombola ne Makindye wamu n'abatuuze mu kitundu kino bagamba nti gavumenti yandisoose kubasomesa engeri gaasi gy'akozesebwamu kuba abasinga tebamanyi kumukozesa. Twemanyirira manda gaffe kufumba manda na kunku. Kakati kugamba gaasi kyetaagisa obudde bwangu. Okusinziira ku Minisita Nankabirwa, gavumenti gaasi gwegenda okugabira abantu okutandika ennaku z'omwezi 12 omwezi guno azitowa kilo 13 buli sirinda ng'ono akozesebwa wakati w'emyezi 2 ne 3 wabula bw'aba weddemu okumujjuza kyetaagisa munnayuganda okuwaayo emitwalo gyasinza Uganda 10 okusobola okumujjuzaawo. Eggulire lino lisakiddwa Paul Mugaba ne Bakulu Robina ku Lwamasukulumu. Abasubuzi b'obuwunga ne kasooli balaze okutya nti singa ebbeeyi y'amafuta tekkaako wansi akawunga kakwongera okulinnya. Kati amafuta gano geetaaga gasituke wansi olwo tubalansinga ekintu tulabe bwe kinaatambula. Era naffe nga amafuta gaseemuko akawunga kayinza okukammuko naye nga si nnyonyo. Wetwogeryanga akasawa akazitwa kila 50 kagula wakati w'emitwalo 14 ne 15. Waswa Kuzaimani agamba nti kasooli kati bamusuula mu bitundu by'e Mubende ne Fort Portal wakati wa siringi 14 ne 15 wabula bwe bamutuuse Kampala bamwongeramu nabo basobola okulyako. Kati okumusuubula osobola okugenda mu byalo kati nga ogenda ng'e Mubende oba Fort Portal n'osanga nga ekiro oligigula 14 15 olabike ng'olyako 10 olyako 2. Kuna kugamba 10 rushanju ogusya bakugamba 10 rushanju 5. Newankubadde guli gutyo abasuubuzi bano bali mu kaweefube ow'okunoonya ebbeeyi ey'awamu bagatta wabula ekiki abalemesezza bye bitundu eby'enjawulo bano gye basobola. Kiyenje Moses ne Robina Bakulu fabadde ku Delta TV Amasukulumu. Gye buvuddeko Moses Nkonge Kibalama omutandisi w'ekibiina ki National Unity Platform yavaayo n'agula woofiisi empya ze yayita ez'ekibiina kino ekintu ekireetedde abakulu mu kibiina okulowooza nti Kibalama waliwo amuteekamu ensimbi ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Kibalama agenda nnogoba mu kibiina bw'anaasigala ng'atambula bw'atyo. Ebyo kati obulungi bw'omuti bumulima nti kyekibala naye ebyakyalaba gakyali mabaga. National Unity Platform ejja kussa ebibala ng'ate ebibala byayo byakumaamulako oyo amuvugirira kati essente nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. So oyo mumusonyiwe nga bwali ate oyo ng'akutte Bayibuli yabagamba nti ebintu byonna bye yali akole yali abimutuma ye Museveni nga General Museveni era yamulese muki mu kooti ng'awerekeddwa ab'amagye abaali bali baweebwa amagezi eyali omuduumizi w'amagye w'ebiseera ebyo General David Muhoozi. Okusinziira kwa myuka omwogezi wa National Unity Platform Waiswa Mufumbiro agamba nti Kibalama aliko n'ensimbi ezaamusuubizibwa singa avuunika obukulembeze bw'ekibiina kino. Era ne babanga ekibiina kya National Unity Platform mwami Kibalama baali bamutaaginza okumuwaayo $5,000,000 wano labawo $5,000,000. Mu mbeera yatakulekera naawe tomulekera bano omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa abaanukudde. Kitabula Kibalama bagala ssente ze ayagala ssente ze waliwo akasente kako emabbali ke boogerako mbu tebakamuwa olwawulira nti basasudde 3.1 billion zino omukulu ze yagenderako e Bulaaya ne muganda we ne mukyala we naye nagamba nange bampe ezange. Akati ndowooza bwe buzibu niffe tuyinza kugamba nti ate Kibalama tumuteeke tumufune muki nupu eyo nupu etusuzanga tetwebaseffe
kwogera bwogezi mudomo naye sikugamba nti balina ekyamaanyi ekiri awo ekikankanya abantu era balinde 2026 ebimu ku bifo bye baawangula tugenda byedde zali n'ekirala eggwanga njananditegeeze nga nsinzira ku TV nti n'abamu kwe bayita abannuupu mulinde katono mujja balaba nga bambadde mujoozi gya yero mu 2026. Rogers Mulindwa bano abagambye basaanye banoone kuvu olw'ensonga nti National Unity Platform si kye kibiina NRM kyeyinza okulwanyisa. Nuupu erina ebizibu ebigimala ate ffe nga NRM nuupu katono nnyo kateekamu obudde abantu lwakubuguma wano waliwo ebibiina eby'amaanyi biina emirandira jjo genda egindi we basange n'egindi si nuupu eno erondera wano mu Buganda singa pulezidenti wa Uganda yali asalibwawo Buganda nandibadde nnyenyaamu katono naye Uganda yonna abo bali mu musaaga balina ebizibu ebibamala. Newankubadde nuupu ya Kibalama yagaanibwa akakiiko akakulira ebyokulonda mu ggwanga n'okutuusa olwaleero aba Kibalama bagamba nti tebasobola kino kukireka bwe bati. Bino byonna okugenda mu maaso nga ne kkooti yalangirira dda ng'ekibiina kya National Unity Platform bwe kikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakazibwako erya Bobi Wine era nga n'ababaka bangi abalondebwa mu kisanja kino nga bayita mu kibiina kya nuupu. Ababaka bano Kibalama yalangirira nti tagenda kubakkiriza kukola mirimu gyabwe nga bayitira mu National Unity Platform eya Kyagulanyi kuba ekibiina kikye booya. Shafik Alfadi, Robin Abakuru, Deuta TV Amasukulumu.